Ng'ensonga z'abagwira okujja mu ggwanga okusiga ensimbi ate ne bakomekereza nga bafuusa abasuubuzi b'ebintu ebyalejjalejja nga zikyali nnyenkandaggo. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku bamusigansimbi mu ggwanga ekya Uganda Investment Authority UIA kirambuludde emitendera gye kiyitamu okuwandiisa bamusigansimbi abagwira. Okusinziira ku mwogezi w'ekitongole kino Shira Mujenzi, omuntu yenna eyeeyita musigansimbi alina okwewandiisa n'ekitongole kino okuweebwa layisensi emukkiriza okukolera mu ggwanga nga musigansimbi. Mujenzi ategeezezza nti ekitongole kino kisooka kunoonyereza ku bizinensi gy'agenda okuteekawo n'okumanya omuwendo gwa bannayuganda musigansimbi yenna baba agenda okukozesa era musigansimbi oyo amala emyaka 2 nga tannakkirizibwa kutandikawo bizinensi ye. Tugamba nti nno alina okuteekako ekkolero nga omuwendo gw'ekkolero eryo teguli below $100,000. Simanyi okukyogera mu Luganda naye $100,000 z'ensimbi ze tugamba nti nno ekkolero ly'otaddewo ezo twagala tuteeka wansi w'ekyo. Kubanga wansi w'ekyo abannayuganda tugamba nti nno balina okuteekamu nga $50,000 oba etteeka bw'ekyo bwe ligamba. Kati omuntu ate bw'aba ajja okufuna investment license tujja kumulayisensinga only mu kkolero byagenda nga agenda kuteekamu mu manufacturing mu bintu nga ICT. Mujenzi annyonnyola nti tebalina nsimbi zimala ng'ekitongole okulambula buli musigansimbi waali naye nga basobodde okutuuka obusobozi bwabwe bwe bukoma. Ono ategeezezza nti abasuubuzi nga n'abagwira kw'otadde KCCA ebawa layisensi okukolera mu kibuga naye ng'amateeka agafuga emirimu gy'abannayuganda ne bamusigansimbi si nnambulukufu kimala nga minisitule y'ebyobusuubuzi yandizzeemu n'egatunulamu. Okumanya batuuseewa, basanze ebizibu ki, bataddewo essente, bannayuganda bameka abafuna emirimu. Tugezaako ne tukikola naye nga tetutuuse nnyo mu companies ennyingi kubanga ekintu ekyo kyetaaga essente ennyingi okulambula companies zonna mu Uganda. Naye nga tugezaako nnyo, tufuba nnyo okulaba nti at least tulambuddeko ezimu. Gye buvuddeko akakiiko ka Paalamenti akavunaanyizibwa ku by'obusuubuzi kawa minisitule y'ebyobusuubuzi nsaleesale wa wiiki 2 okugoba abagwira abeenyigira mu mirimu gy'alejjalejja bamuke emirimu gino bagirekere bannansi ba Uganda. Grace Nantale Kakooza, KTV Amalindirire.